Michael Jackson wolese bayina copyright law. One in Uganda tell you. Who's supposed to make laws in Uganda? Abakabapala. Ngani. Beba inoga okuleta ensonga eyo. Kakati. Nalipo Kyagulanyi yaliyo muyimbi. Kato Lubwama omugenzi yaliyo muyimbi. Yuldamani gyali kati. Ne ndoza NUP mu abayina yo. Era kigenda kundeeta ku kyoyogeddeko. Nti Honorable Kyagulanyi yakyogedde nako actually. Wano mu Uganda ekintu kyonna nga tekirina political will. Nga Mwami Museveni tayagadde kibe tekisobola kuba. Ebanga nyamala mu parliament mpola wadde kiteboolingako. Naye kino kyenjagala okutegeeza Hildaman yakirese. Fine. Era bamuwadde ne leave of parliament. Yes. Okuba nti yagenda kukola ki. Naye olaba aftermath okumuwa leave of parliament ogenda okuwaganya okunoonya etteeka n'okukola obwayiro bwonna olaba ki ekigenda mu maaso kati oba tukiraba byebintu byebimu Honorable Kyagulanyi yayogedde ku Lumbe abawomba tuutu nga bakenzo gena nkola oyinza okuleeta abawomba tuutu b'ogamba ku Lumbe abyogera ni yaliko ku flow of parliament. Owuliriza kyenjagala otegeere kiri bwe kiti kyangu nnyo kyenjagala otegeere kiri bwe kiti omanyi kyekyetaagisa okuteeka etteeka ku parliament ku flow ne bagamba nti bakwadde leave of parliament oba tokimanyi because goli munnamawulire oteekeddwa okuba nga okimanyi nti newoba oyagala kuleeta etteeka oteekeddwa okusaba. Mu nsi tweyise bulungi oba otya by'olina byonna amampa tojja kukyanga ogalese wali nga toliiwo. Kato Lubwama abadde ayogera n'agamba nedda ekyo si kyekyo kyekyawa Kato Lubwama obuganzi neyanziza naye eggulu nayo likolerere. Nze njagala okutegeeza mba nkulimba nze nkolerera nsi yange nkolera n'abantu bange kati wonna ogenda eri Mukama ani yagenda yamanye ekiriyo naye nga ndi musajja mukkiriza mukerezi yogenda buli bulungi nnyo naye njagala ombuli eyagenda mu ggulu amanye ekiriyo. neyanzege ffenna tulina okusinza Mukama Katonda alyo. Gwe bw'obeera ng'osinza Mukama Katonda ng'olina bw'onyigako wano oyo si Katonda ensirike. Mukama Katonda alyo. Bwe tuba nga tusinza Mukama Katonda omu era okusaba kulungi nnyo. Naye nze kyeŋŋamba nti ebigambo by'okugamba nti nkolera eggulu nga simanyi bwe lifaanana nze nkolerera nsi. Mwami Mukenya bayirayo nga nzira ku nsonga eri njagala ne kano okawunzikira awo wakajjidde mu ddiini bannaddiini Uganda osabira Kato Lubwama okyogerako ki yasigadde kungulu ababuziisi Anyfic Media Traffic Lwanga nzaaliwo ene programu yaffe the earthquake obunkenke tubeera naye buli lwakutano ku Facebook tubeera live buli ssaawa 8 n'essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro ate ku YouTube tubeera essaawa 4 ku lunaku olw'omukaaga gwenna abatasobodde gifuna obeerako live ate ku YouTube obeerako mwanatu program obojja gifuna bulungi. Twogera ku nsonga nnyingi ddala ezibadde mu week wano mu ggwanga Uganda bingi ebibaddemu. Budget yasomeddwa lwakuba nti yasaanikiddwa nnyo amawulire g'okuziika k'omulongo Kato Lubwama. Tugenda kubanga essira eddene tuliteeka ku kuziika Kato Lubwama kuba byonna ebisinga byavuddeeyo mu byo tugenda kwogera ku nsonga lwaki omuntu asiimibwa ku ekiseera kye eky'oluvannyuma akadde kasitaafa bw'ati abantu ne batandika okuvaayo buli omu n'atandika okuba nga ayogera ensonga ez'enjawulo nno twagala tubeere nga tuwulira abakulu nga boogera ku nsonga eno kuba bangi bavudde ne bagamba lwaki omuntu senete muzimuweerawo mu bulamu ne mulinda afe ne muzireeta. Tulina abakulu ab'enjawulo tulina ne presidential advisor Mwami Bukenya tuli naye olunaku lwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ezo. Tugenda kwogera ku copyright law erabika nno yatabudde nnyo abali mu kisaawe ky'ebyokuyimba oba okusanyusa abantu bano nno nga ne Kato Lubwama mwabadde musajja muyimbi ate nga muyiiya mu byokuyimba. Tugenda kujogerako Uganda twetaaga kiwaki esendala zirina copyright law ate ffe wano mu Uganda tetukirina weebeerawo nafu nnyo ddala era omuntu akuba oluyimbale nga bw'ayagadde omuntu asobola okutwala kontenti wo nga bw'ayagadde naye nno gwe ng'amuleese
toyina kyofunyemu ebyo n'ebirala bitugenda okuba tukonako lunaku lwaliro ndi mu kasaati ka orange munange nzize nenzijukira omusajja jepaamu tali bulungi naye nalabye ndooza yakubye ku matu onalibukizibu ogende ku mukulu oyo kantandikira awo tali bulungi kituufu naye ate ekisinga okuba ekyennaku nti bannayuganda bannaffe twandiyise NUP diaspora chapter batukoledde omulimu omulungi kubanga olunaku lwaleero balaze obutali bumativu bwabwe abagenze mubone mudwaliro dwaliro ne bekalakaasa kubanga bulijjo abakulu abo batugamba nti amalwaliro mu Uganda gali bulungi so bannaffe abo tubeebaza katuyite wano ku Quick Media okubeebaza kubanga balaze mwami Mbabazi ekyamazima ddayo ofiire mu malwaliro ge Uganda obadde olowooza era gwogamba nga abantu ebbanga lyonna malungi so tubeebaza tumwagaliza okusuuka naye twandisabye nnyo wakiri ajje akomewo e Uganda asuukire wano e Mulago oba wano e Kawempe ekirudde oba e Kawaala naye nekineebuuza abali ku Facebook mwebale kubeera kwemuli tutandise era mwebale kujja mwana Museveni bw'omutunuulira ne jepaamu naddala nga jepaamu musajja mukadde awedde emirimu mwana Museveni alyanki oba toyagaka ensi President Museveni soka nga y'omuntu ayina diet of course president yenna abeera ne diet ne jepaamu neyandibadde nga ye president yandibadde akola kikusimbuliza guno Robert Mugabe yali president kyamutwalira emyaka 2 gyokka okufa nga bamaze okumugjako so president yenna mu nsi abeera aweebwa facilities n'endyaye ekyekingibwa olidde otya alira ku diet awatali neyanziza abali ku media mwebale kubeera kwemuli abalabi mwebale kubeera nga mweyongera enamba yes tweyongere tusobole okuba nga tumanya biki ddala ebiri mu ggwanga lyattu lino Uganda nine munna NRM musomesa waali nine presidential advisor waali wamu ne munalibotwa tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo nalukuze nsaba omuwulize bannaffe media ate tutandike weewaawo moderator neyanziza neyanzeege okuddamu okubeerako ku lutimbe lino gaggadde kibi nnyo wiikendi esaanikiddwa nnyo nga bwe wagambye okuziikibwa kwa Kato Lubwama yakuti kawanguzi agambye ali live iganga so bwe bali kubeerako tulina okwenyamira ndowooza n'abakulu wano twandibadde mu kwenyamira kw'amaanyi nsaba nyongere ku ddoboozi wa Facebook akufuna twandibadde mu kwenyamira kw'amaanyi nga bannayuganda ffenna actually okuba nti okufa kw'omuntu abadde celebrity kusobola n'okubikka ensonga ey'amakulu ekwata ku buli bulamu bwa muntu ey'okusoma budget kikulaga extent ensi yaffe kwe yafiira nti omwami ono mwanjudde nga presidential advisor newankubadde ate mukama waabwe yabawa amagezi naye ate akulaze naye nti n'abantu biwuwe oba ffenna general tolina guyinza kubuuza kintu kyabadde mu bajeti y'eggwanga kyokka nga kwe kusinzidde obulamu bw'abantu baffe bwenna naye twagala kwongera kusaba Katonda mugenzi Kato Lubwama mu ekiwummulo eky'emirembe amina neyanze honorable kwizera musomesa oli bulungi ndi bulungi nnyo naddala nga president waffe omulungi president w'eggwanga Uganda ali so well very well ali so good ate batankana abadde batankana banone ku president ali okay president waffe ali fine ate president wabeera nga ali fine bannayuganda tubeera basanyufu olw'embeera eyo era ekintu ekyo naliko ne bearers bannange Kazowad fene tugamba nedda kankozesa olutembe gaggadde embudde bwange oba okweyanjula kuba bammanyi twebaze Richard omusajja wa NRM tulina essaala ntono gye mbadde njagala okusinziira ku lutembe gaggadde twongereze ku president waffe mbadde nsaba akyetaaga essaala no of course tugenda musabira nga tuwunzika program bwebanampaya akadde ako naye nga bannafik media nebaza nnyo mwe bali kulonda ffe mwe bali kukkiriza naddala saidi eri mbuyinza okubeera nga tusaabulula obulimba
guteekebwawo mu mbeera emu oba endala ne tuwa munnayuganda okugenda mu maaso naddala nga yenyigira mu puroguramu za John Patrick Amamamba basi esebo obulamu bwe ajja n'okulumbibwa banna NUP okyogerako bo twabamanyiira balumba buli kimu naye nga he'll gain his strength and health ajja kuba bulungi tubeere bakunga mukyala Anna Masika agamba volume okay tugenda kitereeza noza Henry owoli ku volume mwami Bukenya presidential advisor nsaba mbulize ku bannafit media bannafit media balamusizza mwena gye buli nebaza okunkyaza ku mukutu guno nze John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tukiyita let us fight illiteracy and ignorance era ku ludda olwo nga nze muyambi wa President Museveni akola ku nsonga ez'olwatu oba kyoyinza okuyita public matters mpozi kyenjagala okuwabulamu nti omulu w'amagezi ate siye muyambi omuyambi yalaba mukama we ng'alina waalaalidde ye n'agenda n'atereezaawo yenze John Bukenya president waliwo ebifo byatasobola kutuukamu olwokuba nti abeera bize naye nga nze nsobola okutuukayo nenyinyonnyola eggwanga kiki ekirina okukolwa naye nga president mutera omutuukako bonna mwe bakuba ebikomo nedda ssebo nze siri wa ku street aboku street be baliwa waliwo aboku street naye nze byenkola byo weebiri birabikira ddala nentegeeza omukulembeze nti owekitiibwa president twandibadde tukola bwetuti ne bwetuti era nakikolerawo ngenda kukuwaayo akantu katono nnyo omwaka oguwedde ogwa 2022 nga bonyongera ku ddoboozi eggwanga twabeerako mu mbeera omukulembeze yatuuka okugyawo checkpoints ku makubo gonna namugamba wekitiibwa president obudde bwe tugendamu abantu bagenda kuvuga emmotoka ng'abalalu checkpoints zino ziddeko immediately mu bwangu ddala yazizaako era accident ezaali ku makubo mu ggwanga lyonna tezaavunaanyizibwa ku ye naye singa checkpoints yali alemeddewo nezitaddayo wandiwulidde abantu beboogera naye tewaaliwo omuntu yenna amulumba n'ebirala bingi nnyo byenzize nga mutegeeza emabega mu lockdown mmwe number plates zino empya kiki kyomugamba ekya number plate si nyine number plates empya kati zitabuse wonna number plate empya nsaba gavumenti ziri electronic nze nazirengeddeko na bulengezi ku mawulire naye kino kwe kusaba kwange eri eggwanga nga gavumenti bwe yakwata ssente n'eteeka mu ggwanga lyonna ng'egenda eteeka mu kamera na buno bunamba plate babuwe buwi abalina amamotoka kubanga ekikwatagana ku mmotoka tukirabiddemu okubeera nga kya project ebintu bingi nnyo bizze waliwo wano speed governor zakkirawa waliwo baleeta bu triangle reflector wakkirawa emmotoka za taxi baziteekamu waliwo ne basoma budget mbu nga container bbiri eza safety belt ziri mu mbaasa mu budget ne bakisoma ne bakiisa byakkirawa kakati munnayuganda bw'ogamba nti oleese number plate agisasulire no awalina okubeerawo ekikyusibwamu eyo business ate nga teri mu bannayuganda si be bagenda okugikola no awo nze sikkiriziganya nawo omanyi nze njagala okutegeeza eggwanga nze John Bukenya eyeetegeerera alina omutwe ogwange ate nga ndi wa NRM neetegeerera omanyi kizibu nnyo obuzibu bwe tulina obuzibu bwe tulina bwe tubeera ku ntimba nga zino kwe kwogera abakulu abatusingako abagamba omusajja ayogedde bulungi no John Bukenya si ye levo yange ekirungi kirungi nakutegeeza emabegako waliwo etwasinkana nze nina owa NRM gyempagira bw'aba ayogera wano nga nsituka nga nvaawo nempuliriza omwami nkuwa kyakulabirako omwami omuntu ali ku opposition njagala kino ekitegeeza bannayuganda tekitegeeza nti buli ali ku opposition tategeera nina bempa amatu era nga mbawa respect kansooke nzijayo nakano katono nnyo njagala okwebaza honorable Kyagulanyi olw'okugamba ku basajja be
bano bebayita foot soldiers babulamu empisa naye mukama waabwe yennyini ne bagambako nze mpagira kirungi mu opposition bw'ebeerayo ekirungi ngamba yes oyogedde NRM bw'ebeeramu ekirungi ngamba nedda tutambulire wano bano aboogera obulimba leka tubatereeze tutambulire wano emabegakaawo waliwo obulimba obwatambula nti opposition yakola kinene okujja abantu ebweru mwabulaba nese ekituufu nekitangaaza eggwanga era ekyo kyasiika kyasiika bakivaako kati awo wonna waaliwo waaliwo ebyali tebitambudde nti ate abantu baffe bazza ate batuuka airpoti ate babayisa no poliisi webanga yekuleese eba erina okukwasa poliisi y'ensi eyo kati waliwo kibayita interrogation nti balina okubuuza kiki ekyakutwala ofuna buzibu ki kitwala abantu ne babeera nga basobola okulwaki okulwa mu transit neyanzeke akadde nkakuwadde abantu bakutegeere muna FDC Dr. Besigye samulabe mu kuziika Dr. Besigye eddoboozi yaliyo mukungubaga era n'omulongo Kato Lubwama naye olw'obuvunaanyizibwa n'atasobola kugenda kuziika naye ng'era buli omu akimanyi nti yanywerera wamu ne bannayuganda bonna okusingira ddala abafamire y'omulongo Kato Lubwama ate nomunnange oyo muganda kubanga ye yekizza ate oli yekateya bannayuganda abatulaba n'abatuuliza mbalamusizaako oba yakiriza wano mu Buganda abakizza bannayuganda abatulaba n'abatuuliza mbalamusizaako buli mu kiti kye nze Sendyo Watwaha muna FDC lukuwe n'olwaliro tuzze okubaganya ebirowoozo ku lw'okuzimba nyaffe Uganda kansooke nakuwalireko muganda wange omuwabuzi wa pulezidenti omuyambi oba omuyambi wa pulezidenti ndabira ddala ng'omulimu ogwo guli mu lusuubo kaatugambye nti yeetegeerera vice president yawummula sekandi yatugamba ng'akwasa Jessica Alupo vice president aliko n'amugamba nti president ayagala muwulize taddibwamu ensonga lwaki alina badivise oba awabuzi ba president abasukka mu 100 naye ng'ate yabawabula naye ng'ekikwewuunyisa basasulwa okuwabula president naye ate ye akola ki week ekutambulidde etya wiiki ebadde nnungi kuba nti omukisa tuguyina tukyassa naye wiiki eno ebaddemu ebisisa era ebinakuwaza ku muntu alumirirwa eggwanga nga nze wiiki eno wetulabidde obulimba bwa Mwami Museveni nga pulezidenti w'eggwanga lino ng'ajja ng'atugamba nti mulwadde n'atakomaawo n'atugamba yasuuse era agenda kwogerako eri eggwanga kuba kati afunye obumanyi bungi nnyo ku covid era agenda kwogerako mwetegeke okubagirako tivi zammwe ajja abuzeebuze ensi n'atakomaawo najja n'atugamba nze era mbadde simanyangako nti sente ezeewola wano mu ggwanga abazeewola mu bukyamu naye ng'ekikwewuunyisa ye pulezidenti yakubiriza kabinet sente zonna ezeewolwa zisooka mu kabinet gyakubiriza naye ze mbagamba nti eno si gavumenti bano balyaki ne batakomaawo kati tukulemberwa omuntu eyaffe edda abeetaaga okuziika naye nga bannayuganda baganya okuziika abantu abo gavumenti yafa n'abagikulembera ne bafa kati ffe abakulemberwa ffe tuganye okwerwanako tuzze eggwanga lyaffe kulugula omukulembeze waaviirayo okugamba nti sente zeewolwa simanyi nga ye yalonda minisita w'ebyensimbi aleeta budget oba aleeta amabanja mu palamenti naye olaba alwadde ennaku 2 n'abateerawo n'omukulembeze ow'ekiseera n'oyo n'abalema okujjakati nonze kankubulireko mu gavumenti eno olina kyobadde tomanyi senga tubadde mu nsi etali nfu senga omusango agenze dda mu kooti okuvunana Mwami Museveni okuwamba gavumenti yagiwambye atya titukomyawo mu mateeka vice president baba tasobodde yalina okutekinga over baba tasobodde vice speaker baba tasobodde saabalamuzi Mwami Museveni yawamba gavumenti n'akwasa nabbanja
obuyinza nga prime minister atali mu mateeka senga mu mateeka avunaanibwa kuwamba gavumenti nga bwe yatukola mu Facebook mwebale kubeeranga kwe muli sokenyo katono mukyala Namirismail yababuuza kwe mwasiye mutya kasawundi okay yes kasawundi za kati kateredde kwanaye wano nkawuliranga kangi awe nyini njagala kutegeezaamu Nabanja ashuminze office okumala ennaku bbiri naye mu nnaku bbiri bwe yayisiriza ekiragiro police ekwate lead of opposition olw'okugenda okulambula emirimu gyali mandated okulambula muteeka Nabanja Anyfic Media. Abachaliko mwebali kubeera kwemuli ali ku Facebook live bali kubeera kwemuli ekiri wano kyatabuse n'ekirungi mami Bukenya waali mwesigandi buli ogwa kutabuse anga buyira amazzi Bukenya video when I uploaded when Facebook live by the tajiraba when I uploaded wali taina mulimu awe nyini wetugenda kwa kutandikira hona kokuzera yaga tutandike lwaki omuntu amala kufa netumujjukira njaga tusooke ensonga eyo abantu basiimwa bafudde lwaki abantu tukyasobola kutegeera birungi bye bakoze kyono kimpadde ne President Museveni Mungu bw'anaabaamu tuyinza okubeera tugamba ye musajja waffe toyina muli kyojjukira kyogamba nti jeno tumwine musoba mu kino ani akuyimbira akanya okuyimba anti n'obuyimba bwe yali anyimbira bwali tebunyumira bwansiri w'amagye naye ngazira ku mulamwa ngenda kumalako na dakiika ndooza emu oba ku bbiri ekisookera ddala kiri kimu omuntu yenna lwaki otubuuza lwaki asiimibwa agenze oba tutunuulira Kato Lubwama omuntu nga Kato essaawa zino tewandibaddewo na nsonga yonna esondesa abantu ssente mabugo twakyogera ku puroguramu ewedde nti Kato Lubwama mu mbeera gy'abaddengamu ne creativity gy'abadde nayo ng'omuntu wa art yandibadde yekka bye yeekoledde mu nsi bimumala ebyo byoyogera nti tusimanya abantu nga bagenzi wano e Uganda oba mu Africa generally kiri wano muffe Bafirika kubanga nsobola okubuuza nti ombulireyo lisiti y'amabugo ga Michael Jackson ng'afudde togirina kubanga Michael Jackson yadde mufu asingira kati ddala abantu yadde mufu mayiti naye tusinga obugaga anti kati ogenda kweta bya busiraamu network Michael Jackson gye yafa nayo yali teyeetaaga ki kakati obuzibu bonna obw'abantu abo Kato Lubwama one they are earning baba bakola nga bafuna ssente naye no ssente ze bafuna olw'okuba nti bali mu bulamu buli obwa limelight obwa celebrity tezibamala zibagwako namangu abanyi Michael Jackson booleese balina copyright law wano mu Uganda teriiwo ani aganye giteekawo who supposed to make laws in Uganda abavaka bapala ngani be balina okuleeta ensonga eyo kakati Honorable Kyagulanyi yaliyo muyimbi Kato Lubwama omugenzi yaliyo muyimbi Hildaman gyali kati nduuza NUP mu abalinayo era kigenda kundeeta ku kyoyogeddeko nti Honorable Kyagulanyi yakyogedde nako actually wano mu Uganda ekintu kyonna nga tekirina political will nga mwami Museveni tayagadde kibe tekisobola kuba ebbanga nyamala mu palamenti naye kino kyenjagala okutegeeza Hildaman yakireese era bamuwadde ne leave of parliament okuba nti egenda kukola ki naye olaba aftermath okumuwa leave of parliament ogenda okuwaganya okunoonya etteeka n'okukola obuwaayiro bwonna olaba ki ekigenda mu maaso kati oba tukiraba byebintu byebimu Honorable Kyagulanyi yayogedde ku lumbe abawomba tuutu nga bakenzogenankola oyinza okuleeta abawomba tuutu bogamba ku lumbe abyogera ni yaliko ku flow parliament owuliriza kyenjagala otegeere kiri bwe kiti kyangu nnyo kyenjagala otegeere kiri bwe kiti omanyi kyekyetaagisa okuteeka etteeka ku parliament ku fulo ne bagamba nti bakwadde leave of parliament oba tokimanyi
because goli muna mawulire oteekeddwa okuba nga okimanyi nti ne oba oyagala kuleeta etteeka oteekeddwa okusaba kyeyabagambye nti gavumenti nga tekkiriza tekisoboka kubanga speaker kiwayi kya gavumenti you have to ask the speaker okukkiriza n'akuwalivya parliament ogende otonyereze ku tteeka Uno bwe Kyagulanyi ne yandibadde ayagala nnyo mu kaseera mwe yayingira parliament emyaka 2 bwe giti yali tajja kafuna kyovola bakatono nnyo mukama wange katono nnyo kyovola ba badde njagala nnyo mbireku nga mwami Bukenya yagambye ye kibyakiraba n'ekirungi akiraba awo tumunenyeko naye bwe Kyagulanyi nti wadde ebirungi bingi abikoze sisobola munenya kubanze kansala eyali ensobi zendi kansala ate council zetu operating oba zetubeera muzikolanga parliament manyi kyekitegeeza okuba nti osobola okubeera mu council n'ovaamu nga toyogedde omwaka emikisanya ne kigwako yafunako chance nyingi akati kuliriza chance ng'azifunye ku ki ojja kufuna chance okimanyi nti n'ebigenda oteesebwa mu parliament bibeerako dapepa oyagala wabeere nga waliwo okubaganya ebirowoozo ku musolo gwa OTT ekyo nga tokyogerako nti yagulwanira ne gusalika kubanga bwe kuba nga oda pepa kuliko ntugenda kwogerako OTT wuliriza nkunyonnyola oyige anti oyagala nkulaba emimwa oyagala kuntataganya bwe waba nga ekintu kiriko oda pepa nti twero tugenda kubaganya birowoozo ku kino na kino na kino you cannot bring in another issue of copyright tekisoboka kyova olaba bwafuna chance nga Hildaman kati ate ne Hildaman afunye omukisa kati kubanga abayimbi gavumenti etandise okumanya oba yatandika okumanya ng'erabidde ku Kyagulanyi nti basobola okukola impact mu ggwanga n'okugisuula kyobola essaawa zino nti Hildaman bw'asaba n'agamba nti mutuwe leave of parliament kubaganya etteeka ku copyright basobola okimuwa naye nga bamuziziseeko ekitongole ekyo bayita law reform commission ndowooza ekikwatagana ku nsonga z'okutereeza amateeka yali akisaba kyomanyi kyebateeke simanyi oba njagala otegeere ki kyebategeeza okusaba okufuna leave of parliament kyekintu kyokola mu buwandiike ate mu buwandiike obwo speaker Dembo Gaana n'agamba ekyo tojja kikola ng'amateeka era bakoze ki bagaana kati omulaba ng'ali bbali ate alaga nti ensonga akitegeera nnyo ate nga wali konsa kitegeera nnyo oli yali memba wa parliament emyaka 2 ate mu memba wa parliament emisanya ng'ate atunulirwa nga threat eri gavumenti yali talina kintu kyasobola n'okuwuliriza nekyeyakola ekyamaanyi okutereeza omusolo gwa OTT ogwaliguze ne ku mobile money kyamutwalira okwekalakasa mu kibuga Kampala gavumenti olyekewulire so tolowooza nti ebintu byangu nga bwolowooza mukama wange si bwe biti mu gavumenti ya Museveni now copyright law eri naye naffe kati we baleeta etteeka lino nti abayimbi babayambe bateekewo etteeka erigezaako okuva ku makuma mu bintu byabwe mu content gwe bakoze naawe kennyini zino programu z'okola n'ebirala n'abalala ba ati bangi lisobola okubayamba naye sebo ekibuuzo kyandibadde kiva wano era kyenjagala abaweereza naffe abali wano twetegeeze gavumenti ya nakyema ya Mwami Museveni eri ready olwaleero okuwa abayimbi copyright law ennundiivu ebasobozesa okugaggawala ne balema kusabirizibwa ne balema kusabiriza nga Kato Lubwama ne balema kubanga omuntu bw'afa tulina okumusondera amabogo ekyo ndowooza nti kisobola neyanzege Honorable Kwizera Ronald muna NUP guzeemu abimbuuka naye kati tujja kudda kusomesa lwaki omuntu amala kufa neyanza nnyo mudirite kakati nze okusinza ku ndowooza yange tetwandibadde sandyebuuzizza nnyo nti lwaki omuntu amala kufa kubanga it is on record abantu bangi omulembe guno gutulimu nga tukulemberwa President Dr. Museveni abantu bangi abafuddeyo ne bakwatibwa ku mukono era ne bayambibwa mu ngeri emu endala case in point sali musalaliriddawo amakanda agasimba kawulo of course munnauganda era endowooza ya ggwanga era endowooza eyo eriko nti omukulembeze alina manifesto gyateekawo bano bonna gye batambulirako nga baweereza abantu kuba manifesto ya NRM ate bano bwe bagaba service kitegeeza baba batuukiriza manifesto ya NRM bantu bangi abayimbi bakwatibwako naye pulogulemu bwebadde era weeri
era kyetuvumira kweruma kungi nina kyembuuza biyawulamu bano bagende eno bano bagende eno beeruma beekuba gavumenti evaayo gavumenti bwevaayo yes abayimbi ebawadde ssente ennyo n'okubayamba mu programs n'entandikwa ewakuba munabamu ati beeruma bo bennyini baatuuka ekiseera mu junction yes webali ne babulwa gye balaga bonna ne babeerawo nga beetooloolerawo gavumenti ebagamba mujje tubakwatireko abalabufu ng'era ababadde abenyigira mu kuzimba eggwanga n'otwala eggwanga mu maaso ne programu zaabwe okutambula of course bakwatibwa ku mukono naye mulimu abalala bagamba affe tugende eno ffe ne beenyigira mu politics atabayamba abayimbi automatically beyawulamu gavumenti nebanoonya negamba bannange mujje muli bannayuganda tubayambe naye nga beetadde mu nkalo ogamba abayimbi nti beetadde mu politics atabayamba mbadde nti nammwe mubakozesa kuki okubayimbira n'okuba promoting bayimbira bannayuganda ffenna tuli bannayuganda omuyimbi wetubeera ng'oba waliwo omukolo bakine bajja ne bayimba baba bayimbira bannayuganda enyimba bayinza okuyimba tubonga naawe benyigidde mu byobufuzi naye kusaidiye kufevalinga ati kisinziira kati ogamba bayimba tubonga naawe neerisaidira nayo bayimba gyeziba ziyimba kati kyetujja okugamba okwenyigira mu byobufuzi si kibi yes kyetwagala yo gavumenti efudde etya abayimbi bano okuba nti kontenti waabwe nti dijja waaba anaagenda okumukolo dijja agenda sasulwa mu kusasulwa kwe ennyimba zagenda okuba zino sizize bano bagenda okuba basitabu wa Natoro bafunyemu batya nze abayimbi nja bagamba ekintu kimu newankubadde yes modulator ndowooza bannayuganda era badde bawulira ekyo kyogambye nti okwenyigira mu politics si kibi naye essaawa eno bwe tuba nga tutunuulidde okubeera nga nabo bafuna mu kyabwe jjukira ebiseera bya covid ate kyali wasi batuuka ekiseera nga they cannot do anything naye nga singa baali benyigidde mu production abamu yes balaba omusana omulembe omuseveni bataking advantage nebagenda nebalima nebagenda nebenyigira mu programs za government nebekolamu ebibiina era gavumenti nebateekamu ssente it is on record naye problemu nze gyenja okusonga mbayimbi ba Uganda tubeere nyuto tuleme kubeera nti nze ndi eno nange ndi eno ate tetukwatagana ne babeera n'entalo ate ono gundi akulembera bano ono akulembera bano ate ono yagenda ewasale bwe yagenda ate n'aleetayo ate ono n'agenda eno naye ne bamuwa kwegamba ne babeera nga ebiseera sali musale munnayuganda ayagala enkulaakulana nga bwolaba tumwebaze Kazo Central Zone 1 alumirirwa abantu atukira ne ku mukyalo oli alimu olusuku lwe n'abeera nga yeetaaga okuzzibwamu amaanyi akatono n'ekagabana naye abeere mu gavumenti asobole okuloza ku programs za gavumenti zeeteekawo gwe twogera ku sali munnayuganda tujagamba mboba naye munnayuganda alumirirwa bannayuganda gavumenti 39% eyo 39 eyo ekolerera ssente ez'okulya essaawa eno ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekyamulumya omutwe abantu benyigire mu production abeerenga akasente basobola okufuna batereke naye bwe tunaabeera mu ntale zitatuyamba tezijja tutwala maaso yes omu ku bacomedians bamwita Madrat ye yavuddeyo n'atabuka kweyo ensonga ya copyright n'omusolo gavumenti gwe bajjako omuyitirivu ku content gwe bayiiya bongabo ebafulumya naye nga tebasobodde protectinga kyabwe kakati kantume eddoboozi yange kanditwala parliamentarians ekyokukola bakimanyi good enough bano bannaffe balina namba zeziwe newankubadde ffe tusinza ŋŋamba bano bannaffe balina namba zinene bano bannaffe abateekawo embeera newankubadde ezaffe zezisinga era nga bwe kirina okugamba kakati nze nja kusaba bamemba z'opaliamenti bakole omulimu gwabwe bwe babanga nga munnange bwagambye nti etteekawo eri naye tiruluma
banyweze kye balina okukola ekyo tetugenda kinenyeza gavumenti tetugenda kinenyeza President Museveni tujja kusaba parliamentarians mukole omulimu gwammwe ekirala njagala ekyo ekisembayo nja kuddamu era nsabe ba artist muve mu bintu ebitabayamba tukwate wamu ng'ekyo tuzimbe eggwanga Uganda mujja kufunamu buli kimu kyonna kye mwagala naye muleme kwekutulamu bano tebababuzaabuza bakoze nnyo omulimu okubuzaabuza abayimbi naye mulabe omusana mwenyigire mu programs za gavumenti programs bintu bingi ebitadde kalishimodo waali mumwenyigiremu emyoga mwenyigiremu tuzimbe ffenna eggwanga abayimbi tebasobola kwenyigira mu parishimodo kubanga parishimodo w'abantu abawansi abawejjere actually maximum sente ze bawa mu parishimodo kakadde ndowooza nti waliwo omuyimbi eyeetaaga omukulu agambye nti abayimbi balina kubeera nyuto abayimbi banabeera batya nyuto nga bakera ne bagenda ne bagamba tugenze mu project ya kuyimbira mwami Museveni tubonga naawe they cannot be nyuto ekikulu kiri nti etteeka lijje mu programs za gavumenti benyigire mu byobugambi akazindalo kange abali ku Facebook mwe bali kubeera kwe muli eno ye Fit Media akyali muzikola Haji Abdul Nyamishafi Kulwanga Hassan Musa Zai wamu ne Tamale Henry bali ku kamera Musa Mutoyika yataliwo nakulwalira presidential advice so nina so nnyo naye wobeerawo katuwa bagumu nti katugenda tubuulira kikidala ekiri mu gavumenti mpozi njagala osooka onzikirize okwogera ku mugenzi Kato Lubwama nsaba onyongere ku ddoboozi ali ku Facebook Kato Lubwama abadde musajja nnyo abadde musajja atayisibwamu maaso ate Kato Lubwama wano kizibu nnyo okutegeera ng'okyali mulamu era gwe bayita omuzira ebiseera ebisinga omuzira aba mufu omuzira tabeera mulamu ensonga kiwaga omuzira afiira watono omuzira okumanya nti oli muzira abasinga babaera bamaze okufa so Kato Mukama Katonda amusonyiwa ebyamusobako naye kate enfa gye yafuddemu n'amaanyi ge yalaze ekitiibwa kye yabadde nakyo kikyayinza okutwala ebbanga awo wenyini njagala kubuzeeyo akabuuzo abantu bangi bafa bala bali ku luddalo oba NRM Jeno Tumwine yafa Shabani Bandaliza yafa bangi abafudde naye ebigambo ebyogerwa ku bantu bamu ekyamazima biba biragira ddala nti basabadde abantu bano bafe ensi gwogiko nze njagala okutegeeza abatulaba nze nkolerera nsi sikolerera ggulu abagenda kugulu waliwo yali akomewo n'akubuulira ekiriyo nze mbuuza eggulu walivaako nze sikolererangako ggulu nze nkolerera nsi kubanga abagenda mu ggulu sifunangayo ripooti neki kubali mu ggulu ne bwe nali nzija mu nsi siina we nasaba naye ensi gikolerere ebyo ebisaanidde kolerera ebisaanidde ng'atagiveemu Kato Lubwama akoledde ensi ng'akuvuma n'akulaga nti kino kyokola kitya naye waliwo omanyi njagala okutegeeza nze politics wa Uganda era nkubiriza abatulaba nti politics tukwatagane tubeere ekintu kimu tewali ensonga lwaki twerumaaluma kubanga njagala okubategeeza eno wansi Honorable Kyagulanyi alina ekigambo kye yaleeta tufaanagana emmotoka eyange emmotoka eyange erimu akadomola kasula wansi tufaanagana era bano bannabyabufuzi abatuteekamu okwerumaaluma babi nnyo kyova olaba nti n'obudde bwe butuuka Mukama Katonda ng'amujjuludde buli muntu ayogera ekyo ekyamunyiiza ensi mu nsi weeyisa otya waliwo wano omuntu omu Mukama Katonda ansonyiwe oyinza okunzikiriza ne mwogerako Mukama Katonda yamujjulula omugenzi BMK ali nkoowe wano mumalamu muttaka wali kati gwe mu duniya olina ki ogenda kugenda naki
mu nsi tweyise bulungi oba otya by'olina byonna amampa tojja kukyanga ogalese wali nga toliiwo. Kato Lubwama abadde ayogera n'agamba nedda ekyo si kyekyo kyekyawa Kato Lubwama obuganzi neyanziza naye eggulu nayo likolerere. Nze njagala okutegeeza mba nkulimba nze nkolerera nsi yange nkolera n'abantu bange kati wonna ogenda eri Mukama ani yagenda yamanya ekiriyo naye nga ndi musajja mukkiriza mwekerezia buli bulungi nnyo naye njagala omuli eyagenda mu ggulu amanye ekiriyo. neyanzege mwani Bukenya kakati president tomugamba obutasaba mutya nkugambye nange nsaba nkeera neŋŋenda nensaba olw'esande ffe tulina olunaku lumu lwe tutukuza lubeera lwa sande kubanga ne mu byawandiika mweruli nti mutukuzanga olunaku lwa Katonda mutyanga bakadde njagala okutegeeza ekiri mu ddiini ffenna tulina okusinza Mukama Katonda alyo gwe bw'obeera ng'osinza Mukama Katonda ng'olina bw'onyigako wano oyo si Katonda esirike Mukama Katonda alyo bwe tuba tusinza Mukama Katonda omu era okusaba kulungi nnyo naye nze kyeŋŋamba nti ebigambo by'okugamba nti nkolera eggulu nga simanyi bwe lifaanana nze nkolerera nsi mwami Bukenya bayirayo nga nzira ku nsonga eri njagala ne kano okawunzikira awo wakajjidde mu ddiini bannaddiini oganda osabira Kato Lubwama okyogerako ki yasigadde kungulu babuziisa ani eyamusabidde teyabadde pasita naye bano babadde bapasita balala toyinza kusalira mufu musango gwe genda maaso tosobola kusalira mufu musango era nebaza pasita Bugingo yavuddeyo ng'omusajja ate ekyasinza okunsanyusa nenawulidde nti waliwo omukyalo omwe yagamba nti bw'obanga ngenze nange gwogenda okunsanyusa Maama Fiina ne Maama Fiina amanyi Katonda. Njagala mpaayo akadakiika kamu nyongere ku nsonga y'eddiini nedda kirimu ekiti abasajja abeeru abaleeta eddiini wano bw'olowooza abantu baali tebamanyi Katonda waabwe kyogamba eddiini abantu bakategeera Katonda myaka 2 egiri wano abantu bategeeranga Katonda waabwe ne bamusinza mu nsinza gye baali basobola abazungu bwe bajjawo ne bagamba nti mumusinza sitaani naye nga abantu basinzanga Katonda nga bamumanyi basalemu ebisolo ne balya ne bakuba eŋŋoma ne basanyuka nga basinza Mukama Katonda waabwe si lubaale baali basinza Katonda waabwe naye bano abazungu bajja omuddugavu gwe sitaani ebyomusinza biwa byawongo musinza sitaani yes waliwo ebyawongo ebyobufere ne waliwo ennono ez'ebika Bukenya neyanziza eddakiika emu ku eddakiika zonna ozituddemu okutugamba nga mutayagala kulowooza ku ggulu mba nkulimba njagala twogere copyright law mugirowoozaako mutya ekintu ekyo nze nsaba bannaffe abayimbi mwejjemu ebyobufuzi bino byebibuzaabuza muzimbe eddoboozi lyammwe nga muli wamu mubeeko temuyinza kubulwa nga muzimbye eddoboozi lyammwe temuyinza kubulwa we mulisa neliyitamu ne wakati mujja kujja bano basaidi eno bano ba NRM bano ba movement basimayo bano ba people power bano ba DP bano baki ekyo tekigenda kukola tteeka mulage okulumirirwa nti muli wamu mwagala ekyammwe kyemulwanirira mukifunemu mubwangu nnyo kijja kutereera era nze mbasaba baganda bange abali abalwanirira etteeka eri mwegatte tosonga muno nti lwaki wa people power janze wendi owa movement lwaki ojja wano nze awaliyoza owa people power wa DP mwegatte mubeere ekintu eki kyemwagala mujja kukituuka neyanzege yonna ye mwami Bukenya awo no wenyini ngenda kubanga mpumulamu abali YouTube ate ngenda kukomawo nengulayo butwaha oyagala mubuuza ki kibi nnyo omuntu buzibu ki nteeka ki omuntu lyamenya nga muyimbi nga wagire naali oba nga muyimbi nga wagira popawa anti kakati obuzibu obuli awo
osobola kati bakikulembeza nnyo okulembeza nti kwanza ndi wakino no musooke batuule bakakkane batuule bakakkane buli muntu alina ekika kyeyeddira ebika tebiyinza kubeera nti mwenna mweddira muziro oli wa people power ono wa FDC oli wa NRM yes goolo yaffe eriki goolo yaffe twagala kuteeba mu katimba ffenna naye omupiira gwe tugenda okuteeba tugenda kufuna so bwe mujja mu music industry babeera ekyo then mubiddemu ng'ate muvuddewo kubanga abagenzi osaba mubeera mwenna bakatulikimubeere ne mwekuba ekyo practically kisoboka naddala ng'olina gavumenti oba political will gye natandise nayo erowoozayo nti buli muntu ali mu ggwanga either olina okukkiriziganya nayo oba si ekyo ekuside-lining lwaki ndemubuuza mwami Bukenya ekibuuzo ekyo mwami mu kulonda nga balonda Barack Obama n'abakulembeze b'Amerika bonna abayimbi ab'amaanyi banaggwadda mu Amerika eyo newalala abarapa bonna abajeizi n'abalala buli omu yeekwata oludda naye gavumenti tugeze mu kulunanga okuwedde waliwo barapa baali bawagira Trump ne bamuwangula akalulu Joe Biden n'amuwangula kati naye toyinza nakulabawo kintu kyonna kigamba nti olw'okuba Joe Biden yawangudde abayimbi abadde bawagira Trump gavumenti etandika okukola ki otandika okubacojjanya nga bolaba bwe bakola obuyimbi gwe bakyojjanyiza mukama wange tokimanyi kyagulanya amaze emyaka eno gyonna gyonna tayimba okwezera kasooke mpumulemu abali ku YouTube kampumulemu abali ku Facebook tukyali ffenna mwe bali kubeeranga Fake Media neyanzege akyali ku Fake Media webale kubanga kwoli sanyusa butereze ku Facebook ndaba network erabika sikino zimuze ererezeeko kata akyali ku Fake Media kola kyamaanyi naddala ne program yaffe the earthquake obunkenke awanene wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo ddala ezibadde mu wiiki kunaye butwa ndi naawe tuli ku nsonga tutunudde nnyo Kato Lubwama ono kubanga emiramwa gyonna givudde mu ye okufa kwe wetulabe nti abantu basiima omuntu yes banaye basani mwe bali kubeera tugenda ndooza tukomawo okufa kwe wetulabe nga basiima omuntu nitulaba nti omuntu akola ebirungi bingi naye mu byonna nga sinagenda mu maaso oyinayo omukwano nga Kato Lubwama wabadde ayina Honorable Nsereko oyinayo Nserekowo omanyi ekibuuzo ekyo bakimbuuzizzaako nendowooza ku Asani ninga naye Asani ono nendowooza ku eno nenga oyagala nkubuulire bantu bye baagala kuwulira oba oyagala nkugambe nkubuuzizza ekibuuzo kyange nenkubuuza oyagala nkubuulire byagala kuwulira oba abantu bye baagala kuwulira oba oyagala kugambe nzala njagala oziremu ye oba nedda oyinayo Nserekowo simulina neyanzege tugenze ku mulamu neyanziza naye nsaba ompe ku ddoboozi abakulu bansaba nnyo eddoboozi bano kyannaku okubanga ensi yaseetingibwa beetu naddala Africa eno okubanga abantu abamaze okufa betusanyukira naye ekintu ekyo kiteeketeeke okuviira ddala emabega ku bajjajjaffe ekyokulabirako kyangu wano mu Buganda betuba tubuuza nti wasuza otya ne bw'oba obadde wafiiriddwa oddamu nti bulungi nga kuddiremu osuza okaaba oyaziirana lwa muntu oyafudde benjija okubuuza nkubuuza wasuza otya nti bulungi wano mu Buganda ebintu bisatu abantu bye basinga okwettanira okwefuula abafaayo ennyo naye nga baba batulimba era babikola lwakubanga ntebizza magoba ekisooka embaga bw'ogitegeka naye bwoba mwavu otya tukusondera negwegezo ziryo zizimbe agamba bugambi ngenda zimba kalumuka ennyumba wali mu nsondero y'ettaffaali buli omuli mulimu teryakuwa ekyokubiri omuntu baafa ne baba abadde munaku atya nga talina na kyakulya ab'ekika kye bagula essanduka esinga okuba ey'ebbeeyi ne beefuula abadde bamwagala ennyo naye nga mu bulamu babadde tebamufaako ekyokusatu kyotayinza nakulowoozaako abantu okumanya bazibu naye eddoboozi abantu basaba eddoboozi abantu okumanya bazibu mu nsi
sebo webale kubera ko lyangambye nti yongera ku ddoboozi lyo omuntu bakeera enkya taatawo n'akuwa akabanja oba ettaka n'olitunda n'otaddamu ggula ttaka sente n'ozikozesa ka bizinesi ziyina kufa nkuddiremu senga oba ne kapoloti kitaawo n'akakuwa n'okatunda n'ogenda n'okola supermarket mu mwezi gumu eba emaze okusaanawo sente ezo tezikola magoba oyina zitunda mu ttaka n'ogula ttaka kakati abantu bano ekibafuuliza abantu abasize nkuwadde obukadde 10 nkuwadde obukadde 2 nkuwadde obukadde bakimanyi tolina kyogenda zikolamu era bw'ogamba nti ngenda zikolamu ka supermarket mu myezi 2 ziba ziweddewo si lwakuba tomanyi kukwata bulungi sente ezo zabikolimo zabisiraani abantu bakole batya nga bakyali balamu tekisobola kubeerawo olwansonga nti ffe abantu twatondebwa nga tuli babujja twagala betusinga tetwagala batusinga era abantu bano kijja nga tugeze waliwo afudde ne beefuula ababadde bamumanye ennyo n'abamulumirirwa bokkolerako mannya gaabwe okyokulabira ku Kato Lubwama afudde nze mbadde mumanyi naye ng'oyo yennyini agamba nti mbadde mukwano gwe ate yabadde amufudde okubeera obubi nga mulamu oye babadde asinga okwogerera ate bagambye bolowooza lwaki abantu abo babi naye tebaagala kulaga kifaananyi ffe nti olwedde babi nefe abamu tubadde tubamanyi puroguramu ewedde nali wano nenkugamba nti ebimu ku byagaana Kato Lubwama okugaggawala ennyo okubeera naggagga biliyoniya abayimbi banne be yakwatako n'atendeka be yagendanga okukola ebivulu e Masaka be bamuteganga ne bamubba sente yajjanga nazo muti be yavangayo ng'akomawo ogenda okukola ku CBS oba okujja yeebaka ewuwe obadde ewuwe nga bamutega ne bamubba bo bennyini naye be babadde wali nga beefudde abantu balamu ennyo era mulamu Kato nze balimba kankubulireko ekintu kimu wano mu Uganda waliwo omuntu nga basatu abantu be basabira nga bawanika buli lunaku emikono senga Katonda akikola naye abantu abo ekikwewuunyisa be balikeera enkya Katonda ng'akikoze era ku mirambo gyabwe abantu bagenda kujja nga bakulembeddwamu bannaddiini tufiiriddwa omuntu atazzikawo naye ng'emirambo gy'abantu jasse togibala ku Kato Lubwama baaganye omusabira sijja kuyingirira nnyo ddiini naye tuwulira nti senga ogenda okusoma eddiini emu be baba bagenda okutikkira bakugasa okoddeko ewamu baba bagenda kukolayo ki osibule kutaata kusamira baba bagenda kusamira kyogere direct okitegedde naye bannayuganda bajja wano omuntu okufuuka omusiraamu nsooka kubeera muganda nze okubeera omusiraamu nasooka kuba muganda yensonga lwaki ntero nnyo okwana okugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale kuba kyekitikkiro ky'obwakabaka bwaki bwa Buganda toyinza kuŋŋamba nti oyagala nnyo obusiraamu nga toyagala byabuwangwa bya Buganda n'olulimi luveeko lekeraawo okwogera Oluganda oyogere Luwarabu lwokka bannaffe abatugamba nti baagala nnyo eddiini era omukulembeze yawe yagamba agala ebisiyaga kati tukkirize nabo babiwagira ntegera kyenkulaga nkutegeera tuyina okubeerangamu n'embeera ez'obuntu gwe ojjawo amaanyi agasalira omuntu omusango nga mwe wennyini mwe mutugamba nti atasonyiwa talisonyiyibwa talisonyiyibwa kyokka gwe eyali badde ekyokulabirako okulaga nti oli abadde muntu mu nsobiizi naye ffe katulage ekituufu ekirina okukolebwa oli musajja muganda era gwe omu ku basajja bemmanyi nti wetwogera ku Mmengo otabuka lumu wali otuviidye ne mu puroguramu wano oyogera ki ku bannaddiini abo abagaana osabira ba Kato Lubwama naye nga ku beene bafiirako bufiizi naye batomuyisa abula kukusamba tteke njagala okikyuse booti oyogera ki ku bannaddiini abatasabira basaba naye kubatta abantu nga babasabira lwansonga toyinza kuŋŋamba nti okusaba omuntu atasaba akoze kibbe nnyo ngatta abantu akola birungi era mumusabira Kato Lubwama tali mu ango ya mundu ndeesa ali mu ango ye era Kato Lubwama tali mu ango ya Bwakabaka of course taliyo omuba omuwanise ennyo njagala ompulirize bulungi alina lubaale we era fenga bwe twagendayo nga tugenze kukwata ku mawulire abadde n'ennyumba ye yeekalo yali waawo ng'eriko gundi
nali nasani ayagala ogiwa omusebo okumenya alabe ekiri munda era niwamugamba okulijesoni kabaka yakunda yakulembera kabaka kyekikiro ekikulembera ensiza zonna ekyokulabirako nga bwolaba paapu pulezidenti wa naye ate yemukulembeze lukiiko kati kabaka ye mukulembeze kyekikiro ky'obwakabaka bwa Buganda yakulembera eyali Ssaabaminisita Dr. Mama Mbabazi omukulu yatugambye gwe yasindise mu bakulu banne okugenda okumukiikirira eno gye batte abantu mukwano gwe gyali mukutta abantu mukwano gwe Russia Linda mukatono nkamaleyo Ukraine naye ate mu biseera bye bimu ne tulaba abeekalakaasa nga bamugoba mu ddwaliro ate ng'omukulu atugamba mulwadde kitegeeza waliwo okuzanyazanya firimu mulwadde bwa jepamu oba oyogera ku kirala byombi mikulada waliwo okuzanya firimu olwaga nti awagira Russia sigaze dakika musanvu njagala dakika yo omulamu omwego twakaine ekyabanati banadini batulaze nnyo ku luno era nze abantu abanenya banadini singa kiriganya kubanga mudiini wange mu Uganda twayongedde okulaba nti bizinesi z'abantu tekinnoomu kubanga munaddiini naye ng'ali mu bizinesi nga mukatuliki tayinza kukkiriza omuntu alina essaba ewaka ate nga ye mu kyaki oba mu kiriziya yakuzizya omuleka mu kitegeeza nti akkiriza nti okusamira kya bulijjo naye ng'ate kyafurikinga olwa bizinesi eno okubeerawo kyakulaga nti banaebintu tubikiriza tukola ki so ebyo byonna tubiraba naye ate kyayongedde notulaga nti banaddiini abo ekyamazima tebali mu kutuli ewa myoyo wabula balina abantu abakolera bebakolera kubanga obuze ekibuzo kiri direct Ssaabasajja waba tuba tugenda okuza emyaka gye y'obukulu birthday abasiraamu be basooka ku Lwokutaano ne basaba bayisa ne wuda sebo abadiveti ne tuddaho ku Lwomukaaga abakatuliki n'abamadiini amalala bonna ne baddako ku Sande naye yadde Ssaabasajja Honorable twagambye nti Kitikkiro kyaffe ffenna tekivaawo ekyo kuba nti Ssaabasajja yakulira emizimu n'emisambwa egya Buganda gyonna naye bamusabira so neyanza buli ayagala kukwata neyanziza kale waliwo anaŋŋambye sebo Ssaabasajja mujje mu mbuzi olinayo essaala yo oke nja kuwunzika naawe oyiseewo essaala ojayisawo kati olina essaala yo edakika nsigaza ntono wano ndabandaga nesigaza edakika ttaano sebo mwami Bukenya owunzika naki anze mpunzika ŋŋamba bannayuganda tuve mu politics atalina gyatutwala bwe tubalaba nga twagala eggwanga lyaffe okutereera twegatte tubeere ekintu kimu tuwuliziganye nga bwolaba ttiimu z'omupiira ffenna tugenda mu bibanda owa Manchester n'abeerayo maniyo biki ffenna ne tutunuulira katimba ne babeera wamu siri nnyo faani wa mupiira sibitegeera bulungi naye bansika obwolumu ne ŋŋendayo naye teriyo lutalo lwaki ogwa mu bulago bwa munno nga wa kibiina kirala
tuzimbe politics ow'ekintu ekikulu tuve mu ebyo ebyekyana ekito kubanga njagala okutegeeza nagambye wansi eno tuli ekintu eki ffe batuteekamu entalo eno ne tulwana bo bannaffe eri bagabana mani balya bibuweeru eri bwe baba batemaatema omusimbi gwabwe mu paliamenti teguliiko mbwono wakkala gundi ono wakkala gundi bo bali eri naye kati ffe eno wansi ne batusigamu empisa embi mutusigamu obukyayi kuvuma bannaye kyembasaba tubeere ekintu kimu wansi buli muntu sikiriza munno nga tovuma kati tulabe kiki ekinaddirira ne bwe tuteekawo embeera omulabe wo tomuwa gaapu kubeera wala mulina okubeera nga muli wamu n'omanya ono kino kyayagala ono takyagala ne tubeera nga tusobola okutambula so nkubiriza bannayuganda politics ow'obukyayi ow'okuvuma ow'obulimba tumwejjemu eggwanga lijja kusobola okutambula okugenda mu maaso neyanziza gonabotwa njaga nsaba owunzike bulungi omanyi kakati waliwo kinalabye newoba na mwana ng'agenda ku ssomero nga munaye soma bulungi nsaba owunzike bulungi bali ku facebook mwebali kubeera nga kwemuli ku lw'abannayuganda mwenna abatula bana batuwuliriza ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gw'omusanvu bajeti y'ababbi etandika okukola mbasaba mwetegeke mukekkereze omukulu akozesa biliyoni 2 buli lunaku ayambala akakadde kalamba byasulamu obusuzi ayina ensawo 3 ayina ne ssente zeyabbira mutabani we era mu ensawo 3 mukoddomi we mbasaba okwenyweza kubanga wetulaga wazibu mbasaba okwenyeza wetulaga wazibu abaweerera abaana bannange temwekana temwetuluba abaana mubase masomero gemusobola mubase masomero gemusobola muve ku lugana amasomero g'abantu abo bennyini abayisa budget buli lunaku ne bamala ne basazaamu certificate z'abaana bammwe nga mutunze ettaka lyammwe mutunze obuteebwa mwe mwina mutunze obubuzi muweerera abaana babeere bulungi ate ne basazaamu certificate zammwe temuddamu kutwala mu masomero ge mulowooza nti gayisa abaana mu kirindi oli n'abeera n'abaana 200 sebo moderator oli n'agamba nti natuuzizza abaana 2 bonna bayitidde mu first grade maama nga ne ku panel tetutegeera kyekimu oŋŋamba otya nti abo abaana bo baba basomesezaawa neyanzege live from Lwemiyaga Sembabule team Bobi Wines mwami Julius Hilk sebo we bali kubeera nga kwemuli mwebalire nnyo ddala okubeera ku mwami Abdul Karim Matovu sebo naawe comment yongira webatinyo so what is this sala yino ba sebo mbadde manyi kugamba finally mfabera mbadde manyi the president of the Republic of Uganda kati nga ba flag bearers aba NRM Kazowad twabaddeko mu kafubo okulaba nga president w'eggwanga abeera very fine very fine kati essala yeeno mukama katonda waffe nga tonnasaba saa awo naliba okuzalawo tweet gyampadde wano ayigamba nti yes yakajja katikati US imposes visa restrictions on Ugandan leaders over anti-homosexuality law. Nga tonnaba kugenda maaso okyogerako okimanyi Kenya kyenjagala kiddemu kiwulire nti US etadde envumbo ku bakulembeze aba Uganda ab'oku ntikko olw'okuyisa anti-homosexual kyenjagala okutegeeza tongeddemuko ku ddakiika ntono ani abisindisi kino jesi kijja ku munnamawulire ebyo bibye kyenjagala okutegeeza nti America temugamba nti olw'okuba Simaya Biden yateekawo sanction ku Uganda America erina olukiiko olugifuga abali ku lukiiko olwo si basiyazi bonna abasinga basiyazi nedda sinza gamba nti bonna era ebyo sanction ayogeranga ye ne si America tetubiwa budde ebyo si America
abantu basobola kugamba nti America yakoze ndoza tugende mu maaso. Moderator njagala ku nsonga yennyini wansi ndabe yakisindise spokesperson omuyita Matthew Miller yasindise US Department of State yofonopono abo basobola okukola bye baagala naye kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti tetutwala nti America bonna bakkiriziganya ne Biden byayogera olaba yennyini bamuwakanya byakola so ekyo kakati esala yeno ba flag bearers ba NRM Kazowad president waffe tumwagala nnyo era tumuteekamu ekitiibwa era mbakulisaayo ndaba bulungi amaaso galaba carrots mbyeziwera kankayiseewo wano banne mbakulisaayo okuva ebusukuma gye twali okwongera okuzuukusa ekibiina kyaffe kya NRM tubeere ng'ebifo byaffe bano bye batuwambako tubinunula essala y'eno Mukama Katonda waffe yatonda eggwanga Uganda era n'osalawo otuwa President Yoweri Kaguta Museveni okubeera omukulembeze waffe okututwala mu maaso tukwebaza okumukuuma obulungi era twongera okusaba omutukuumire emyaka mingi ddala era nga ye President w'eggwanga lyaffe eddungi Uganda musuuse bulungi ddala obulwadde bwa COVID era bannayuganda ffenna fenna omutukuumire wamu nga tweyagalira mu ggwanga lyaffe Uganda wansi wa pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti waffe bannayuganda ku lwa Katonda n'ensi yange tumwebaze Richard Flag Bearer Kazo Central Zone 1 Nansana Municipality Wakiso District. Temwagala aveeko. Of course, President structure weziri era President kati n'emyaka bannayuganda tubeebaza nnyo mwongere okwenjira mu programs za government. Esala si Africa Media eri President. Of course. Esala yiyo. Yes. Ne banna NRM bonna eri President. Kulwa President we'Rwanda. Fetwinasa mweyasa bisala kabani kona nako. So bannayuganda twenjire mu programs za government. Naibotwa handi bubi Ssaabasajja Kabaka paka wikejja lunaku lwerumu Mukama Katonda bankomire ate Katonda yatayamba asobola ogifulawo myaka mingi nnyo